Happy New Year to you. Mukuliko omwaka ate tubagaliza omwaka 2025 ogw'emirembe, ogw'essanyu, ogw'obuwanguzi, ogw'enkulaakulana. Naddala abe waffe Kalungu mbalamusizaako mu ngeri ey'enjawulo. Musajja wa Kabaka Birimu ye Matovu. Nze nzuuno mu purogulaamu eno nate ebyentandise nabyo mu mwaka guno bye biriwo kaakano. Era nkyali mu byanjigiriza ku mitendera egy'enjawulo. Maama Nnaabagereka, maama wa Buganda, era yatandika ekitongole ekiyitibwa Nnaabagereka Development Foundation. Ekitongole kyekyo n'akiteekamu enteekateeka ye, enteekateeka ze ate era nga nnyingi. Naye kimu ku nteekateeka ze z'okugunjula bazzukulu ba Buganda ng'ayita mu kisaakaate, era ne kaakano ne wenjogerera ekisaakaate kyo kyatuuse dda. Ekisaakaate Gatonnya gwe twayogereranga eri kaakati tuli mu Gatonnya ye January. Era twabagambanga nti kitandike ennaku z'omwezi nga 4 lwatuuse dda. Ne tubaga nti ekisaakaate kigenda kubeera ku St. Janani. Wano ku St. Janani SS Ebombo Kalule era embuga gyegenda okubeera. Ne tubaga nti kitwala abaana abawala n'abalenzi wakati w'emyaka 6 ne 18 era bwe kikyali. Naye mu byonna ndi ne maneja w'ekisaakaate Yunus Seruwoza kamusaba babuuzeeko. Sebo. Neyanziza nnyo okubanga nkomyewo nate BBS Telefine eyaffe. Weewaawo. Era ku nsonga y'emu ey'ekisaakaate kya Nnaabagereka tubakulisa omwaka mwenna bannayuganda okuba nti mwaguyiseemu muyembe. Tusaba Katonda atumazeeko omwaka guno gwe tuyingidde. Weewaawo. Kubanga bangi abatandika guli tebasobodde kugumalako. Kituufu. Tubasaasira abaviibwako abantu baabwe mu mwaka ogwo. Byenjogedde bituufu. Bituufu. Byensuuse nabyo. Bituufu byo mbadde neeyogeza. Na bituufu. Weewaawo. Yes, sebo. Enteekateeka z'ekisaakaate zituuse wa kikyali gye kirina okuba. Sebo. Kyomanyi weekiri n'ekikyali. Nekiri. Era singa waawo okukyukakyuka kwonna singa twabategeeza dda. Ekisaakaate gye kigenda okubeera gye kikyali ku Janani Secondary School Ebombo, buli kimu kyonna kyawedde dda okuba nga kiteekebwateekebwa okusobola okwaniriza abasaakaate ku lw'omukaaga luno lwennyini olwa wiiki eno. Buli kimu kyonna kyawedde dda. Yesebo. Era emyaka gyegyo wakati w'omukaaga? Emyaka 6 n'emyaka 18 tubalindiridde abazadde okukeerako ku lunaku olwo. Manyi olunaku olwo olw'omukaaga engeri gyeri wiikendi abamu baba baagala kusooka kuwummula muku, naye kitukoze bulungi nti tubadde mu kuwummula mu wiiki wakati. So olw'omukaaga olwo tusaba abazadde bakeereko abalina okuleeta abaana bano e Bulange n'abo abalina okubaleeta ku Janani Secondary School Ebombo. Weewaawo. Kaakati omuzadde aleeta omwana ku lw'omukaaga amuleeta naki? Kikyajja nakyo? Ekisookera ddala omwana olina okumupaakingira ebintu byagenda, engoye zagenda okwambala, naye si buli lugoye nti olina okulumuteeramu. Ng'ekisaakaate tulina engoye zetuwa abaana baffe oba zetukkiriza abaana baffe bano okwambala nga tuli mu kisaakaate. Nga bwe kiri twagala okuba nga tusibusa obuntu bulamu, twagala obuntu bulamu bubeere nga bwe bujjudde mu kisaakaate, buli lw'otunula wonna nga waliwo obuntu bulamu. So omuzadde tumusaba apaakingira omwana engoye ezitesittaza abantu baba bamwetoolodde mu kaseera ako, oba engoye zalina okwambalira mu kifo ekituufu ekyokulabirako. Mu ngoye kuzimu kuzikuze tubatuma mubeeramu sikaati abawala, naye tubatuma sikaati enzirugavu naye nga mpaavu nga zisukka amaviivi. Si kuleeta sikaati yonna yonna gy'osanze kaseba nga nzirugavu. Ezo kwegamba zengoye zebambala nga bali ku compound y'essomero ne mu kibiina. Naye tubagamba era ne bateekamu n'engoye endala ng'ebiteeteeyi oba ne sikaati eza kkala endala. Naye kasita abanga ataddemu ziri enzirugavu 3 kuba enzirugavu 3 batera okuzambala naddala ku nnaku ez'enkizo. Ne bazambala ne baba nga balinga abali mu uniform nga tesi uniform. Era tulina n'engoye endala ze tubatuma engoye ez'okuzannyiramu. Ate ez'okuzannyiramu ate zo tezifaanagana
waliyo n'ebyemizannyo ebyemizannyo gyebiri ate biwererako ddala nga n'okuwuga mwokutadde sebo so kati singa tuba tugaye nti omwana muwa olugwe lw'okuwuga oyo ayagala okuwuga oyo asobola nga asobola okuwuga kubanga tulinayo abantu baffe abagenda okubeerawo okubanga balabirira abaana abo abeetaaga okuwuga ezo ngoye nazo ziba zanjawulo ate ku ngoye zibeera ku compound ekyo kyenkugambe nti olugweye omwana tutumutuma engoye zajja okwambalira mu kifo wezikkirizibwa ekisaakaate kya nnaku mmeka ekisaakaate kijja kumala weeks 2 kitegeeza omuzadde apaakingira omwana ebyo byeyeetaaga okukozesa mu weeks 2 naye ng'agoberera ebyo byeyogeddeko wammanga ebiteesitaza banne oba ku compound abalala byonna byasobola ebyokunaabisa ebizigo obusenya engatto zasobola okwambalira mu kiyigo zayambalira ebweru ku compound waliwo abalina emifaliso eminene nnyo emifaliso okulunda ng'ejja losform nga girimu ne sepulingi naye emifaliso tetugenda kubeera najo emifaliso bagisangayo emifaliso bajja kugisangayo n'ebitanda kati ajja bikina kyakwebika ajja n'essuuka ze nga peya 2 kubanga buli luvannyuma lwa nnaku 3 ku 4 wabayo obudde ne booza kaakati ajja kujja n'essuuka nga peya 2 ndowooza ne blanketi n'akatimba ebyo byajja okujja nabyo naye omufaliso gwo tajja kuguleeta weewaawo kaakati budde butumala okusiika emberenge n'ebinyebwa juisi oyo abamu bagayita amaweke enjogera y'abayizi tetujja kukkiriza byakulya olw'ensonga nti omuzadde akasente ako kaba asasudde kabeerako ebyokulya by'omwana emirundi 5 olunaku kakati ate nawe bonna mupaakingira ebibyo kati ebibyo naabirya ddi bisikuiti abasama bali kuno baleetedde abaana bisikuiti omulungi bisikuiti webulaaya bamubawe nga bali waka naye kasa bajja mu kisaakaate naffe tulina bisikuiti mu kisaakaate bajja kumusangayo ebyokulya byonna omuzadde takkirizibwa kujja nabyo era abamu babireeta ku lunaku olw'okuggulawo bw'obireeta tulina tiimu yaffe ekulyembera okukebera keesi y'omwana oyo gy'aba aleese okugyamu ebintu ebiteetaagisa n'okuzuula ebyetaagisa bye batamuleetedde bwe basobola okubireeta mu kaseera ako ne babireeta era bwe banasangamu ebyokulya ebyokunywa ebintu nga pini ebifumita wowowo ebiteetaagisa nnyo bajja kubijjamba biwa omuzadde abizzeeyo abaana ensi ya tekinologiya balina ne zipaadi ewakaaba masimu amanene ng'omulama gugenda okutambulira balina laputopu zaabwe ate nga n'omulama gugenda kutambulira ku okukwanaganya obuwangwa bwaffe ne tekinologiya naye mu kisaakaate ebintu ebyo tubeera nabyo omwana aba n'essimu ye omwana tajja nayo eyiye agirekera kumanyi bwe tuba tugenze mu kisaakaate tuba tugenze kwefumiitiriza omwana yeefumiitirize ku bulamu bwe addemu afubuke omwana addemu buto kwegamba tusimbule buto nga omwana akomyewo ewaka nga tulina empisa ze tumutaddemu ez'obuntu bulamu kakati bwe oyagala okwefumiitiriza ku nsonga yonna kyolina okusooka okukola kwe kweggyako ebintu by'ensi ebisobola okuba nga bikusobola okulemesa okufuna okwefumiitiriza okwo okumala so ensonga lwaki tubagamba amasimu laputopu ebintu byonna ebikwatagana ku byamasannyalaze n'ebirala temubikkiriza oli ku BBS Telefine mukulu Serwoza olwatulaba kaakati naga nti abange neerabira yajja nakirijja wali olina okugenda mu kisaakaate kankubire mami sente ate pane tukoze tutya alireeti tetujja kugamba nti alireeti kuba tukyalina olwaleero n'olwenkya era ofiisi nzigule nno ffe tubadde nno baggule ebbanga lyonna abadde ebitongole by'Abakabaka byali byaggalawo naye ebimu ku byaggulawo BBS ebyasigala nga biggule CBS tulinga luggi lwa poliisi ate luggalo so naffe abaana Abagereka Development Foundation tubaddewo ennaku zonna okuggyako ennaku zennyini ziri enkulu nti Christmas tetubaddewo naye ne ku lusooka twakola ki twabaddewo so tukyagenda mu maaso n'okuwandiisa naye tujja kukoma enkya waliwo abazadde abajja n'essente zaabwe olunaku lwennyini olw'okuggulawo bulungi nnyo nga nakati agoberera ng'azikutte mu ngalo era n'aleeta omwana byonna byetaaga okugenda nabyo ne ssente ze mu bbaasa bweze so tujja kusaba okutuyangwizaako naffe enteekateeka
omuzadde yali badde afuna obudde najja n'asasula leero baba tasobola kujja tulinawo enkola endala zosobola okukozesa n'osasula noba nga totambudde ate noba nga ogezezzaako okuwandiisa omwana ku mutimbagano kubanga ennaku zino bibadde nga down olw'ensonga nti abantu bangi ababadde nga ku system okwo kati ngeri abalemwa okuwandiisa abaana ku mutimbagano naye bw'oba nga olemereddwa era osobola okutukubira essimu oba tolinako airtime ffe ne tukubira ne tuwandiisa omwana nga tuwandiisiza ku ofisi naye nga gw'oli waka naye ng'omaze okusasula ng'okozesa MTN Momo ate mu finance trust mwavaayo no naye tukyaliyo naye tusasulirayo era wonna w'oyingidde mu finance trust bank branch yonna wonna w'oyingidde kasita bagamba nti njagala kuwandiisa mwana njagala kusasulira mwana kisaakaate nabo bajja kwaniriza omusasulire ekisaakaate weewaawo mwami Sserwoza nze nkubuuza bingi kuba ndi muzadde weewaawo omwana wange okumala ennaku 3 nga simulabyeko mpuliranga kinnuma njala nzije ntunule ku Namuyiga ali mu kisaakaate visitation ezaddi wiiki 2 ezo tukyalirako ddi ku basaakaate emabegako wali abazadde twakiranga kubayitanga ekisaakaate kiwedde naye abamu tebajjanga abalala balabanga nga obaoliawo tekiri munnyo mulaka gw'amaanyi nga omanyi buli muntu abako n'endowooza egyalowooza ku kintu ne tusalawo ne tutandika okubakyaza mu kisaakaate wakati kakasa tumalako wiiki esooka eyo kati olw'omukaaga oluddako kibakyereza nga 11 kuyita abazadde naye tebeera visitation day nti ojolabe ku mwana biggwe nga obanga essomero nti mujje mulabe ku baana biggwe olunaku olwo tulutuuma ekisaakaate ky'abazadde kubanga nabo bakyetaaga ennaku zino ze tumaze n'abaana 6-7 tuba tulina ebintu bingi nnyo bye tuzudde mu baana bano bye tuba twagala okugabanako n'abazadde bano oba oli awo basobole okubataasa mu bizibu bye bayitamu kuba abaana bayita mu bizibu bingi naye nga oluusi tebabulira abazadde baabwe olw'ensonga ezimu endala abazadde abamu bakambwe nnyo omwana alowooza bwe ndamugamba ekintu bwe kiti ajja kunkuba n'aboggola abalala abazadde babeera bize tebabeera waka omuzadde afuluma ku makya ssaawa 10-11 kubanga alwanyisa jjaamu tayagala kusanga jjaamu n'akomawo ku ssaawa 5 kubanga tayagala kuyita mu jjaamu ng'akomawo so kakati naabanga omwana we tamuwa budde bumala nga tamanyi na mwana we tamanyi na bigenda mu maaso abazadde amu balowooza nti okukwata ssente n'osasulira omwana n'agenda ku kafe Javas oba n'agenda mu kifo n'agenda n'asanyuka n'omusasulira school fees n'omugulira engoye nti omaze ekyo tekimala weetaaga obudde n'omwana kati obudde obwo bwe batasobola kubawa oluusi ffe ate bwe tubawa abaana mu kisaakaate beggulawo ne batubuulira ebintu ebyenjawulo ebigenda mu maaso mu bulamu bwabwe kati bamala okubitubuulira ebimu bye tusuubira nti bya nkizo nnyo tubikwata ne tubisharinga oba ne tubigabanako n'abazadde mu kisaakaate naye tetuwandiika linnya lya mwana oba tetugamba mwana nti omwana bw'ati yayogedde ekigambo bwe kiti wabula tuleeta ensonga ebadde mu baana ezibadde mu baana kakati omuzadde oba ng'obadde ensonga eyo nga weetereeza then ekyokubiri twamu obudde okuguzannyamuko n'abaana oli abazadde nga tazannyangako na mwana we bukyanga muzaala obudde weebuli bw'oba osobola okufuna obudde obutambula n'ogendako out n'olyako ebyokulya n'emikwano gyo oba abaana bubula butya naye okuzannyako n'abaana bo kikulu nnyo 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 nga era bakubiriza abaami okuzannyako ne bakyala baabwe kikulu nnyo era byonna mu bitwatulira byonna tusobola okubyatula singa tuzuula nti awaka tewali nkolagana wakati wa maama ne taata abaana batuloopa tetujja kukiyita kuloopa naye batubuulira ebizibu bye bayitamu kati tujja kutulala nti kuloopa naye nga kikulu nnyo tujja kuteekawo akadde muzadde bazannyeko n'abaana baabwe omuzannyo so si okugamba obutuleko n'omwana wo nga ogenda kunyumya naye so si kumutuma abazadde abasinga obungi okwogera n'omwana we okwogerezeganya n'omwana we abeera amutuma nti gundi genda ondekere kino kwe kwogera kweboogera n'omwana we tebalinayo kwogera okwo kweboogerako nga si mirimu oba nga simana kumunyumiza ku bizibu byayitamu ku ssomero egyawangaalira mu kkubo n'awaka wennyini abaana balina ebizibu byebakola ki byebayitamu so abazadde bajja kuzannyamuko n'abaana baabwe kwolwo olunaku ate tujja kufunamu nabeera n'ekyemisana kubanga baba bazze nga bagenyi ate omugenyi mugenyi so kati bw'otamulisa bulungi ayinza obutatwala kifaananyi kirungi weewaawo mukulu Sserwoza gwe manager abaana wakati w'emyaka 6 ne 18
kati ow'omusanvu n'omunaana asoma n'okumi n'omukaaga nsoma tebasomera wamu tubaawula akusinziira mu myaka 6 paka 8 abo tuba tusuubira nti bakyali mu ntegeera y'emu baba tebannaba nnyo kwereka era naye kuba kuzannya ojja kubalaba nga batera kuzannya bonna ekituufu oba gye tuyita age bracket eyo babeera mu klasi yaabwe bokka era ne sessions ze tubasomesa ziba z'abaana bo newadde nga ziba zifaanagana zonna naye approach kugamba ensomesa gy'osomesaamu omwana okwekkiririzaamu omwana w'emyaka 6 ate si gy'osomesa w'emyaka 16 ekituufu kyovola nga tubaawula mu klasi ate waliwo n'emisomo egimu egitajja mu baana eno bato kati ng'emisomo gy'enkyukakyuka y'emibiri kubanga omusomo ogw'enkyukakyuka y'emibiri mu baana mukulu nnyo naye abazadde abasinga teboogera na baana ku nsonga eyo alaba omwana we ng'akula mu kifo ky'okwogera naye ku nsonga eziyinza okumukosa mu kaseera ako kaalimu atandika kagamba omwana wange nakuze kati nina okumusaako obukuumi obw'enjawulo obukuumi ojja kubumuteekako nga tomukkiriza kutambula omulabirira awaka omumanya gy'alaze naye waliwo ebintu ebigenda okumutuukako nga totegedde so weetaaga okwogera naye kati emisomo ng'egyo nagyo twogera n'abaana ab'emyaka emikulu abaana myaka 9 paka myaka 11 nabo tubateeka muki mu klasi emu myaka 12 oluusi bo tutera okubaleka bokka abe 12 kubanga omwana batandikira ddala okukyuka kati myaka 13 14 nabo tubateeka bokka ne 15 16 17 then ne 18 weewaawo ekisaakati mubaamu bakansala babeeramu era tubalina ng'omwana alina ensonga ez'enjawulo yesebu twabadde nabo eyita okubudaabuda wiiki ewedde twabadde mu kye bayita training of trainers kye bayita bate ekyo ebbanguliro ly'ababanguli ndowooza yes twabaddeyo era twamaze ewiiki namba ku Janani nga tubabangula kubanga buli kisaakaate ekijja kiba kipya wadde nga tumaze emyaka 17 naye buli kisaakaate ky'omwaka ogwo kiba kipya byonna nebeera mu bibeera bipya ensonga lwaki omwana asobola okujja mu kisaakaate ekiwedde n'akomawo ekiddako n'akomawo naye nga byalaba byonna biba byanjawulo so twabadde nabo era tulina ne bakansala ku ttiimu eyo ey'abagunjuzi nga babeerayo ennaku zonna okusobola okwogera n'abaana singa baba balina ebizibu bibasoomooza weewaawo kaakati nsaba onzikirize okuweeyo eddakiika 2 ku lwa ofiisi ya maama Nnabagereka ku lwa Nnabagereka Development Foundation nyinza okuba senyina kye neerabidde kiwaliyagadde nsemanyi naddala ensonga y'ekisaakaate kituuse eri bannayuganda abatulaba mwenna ekisaakaate kyo kituuse ku lw'omukaaga luno wali twalinga tugamba nga nnya gatonya naye kati kituuse so omuzadde yina tanaba kubanga owandiisa omwana jangu omuwandiise tetwandyagadde ku lunaku luli kugamba nti tetugenda kumutwala olw'ensonga tuzere tuba oli awo nga twatuuse ne ku nnamba zetukola ki zetwetaaga tusaba mukwate ku budde ku lunaku olwo olw'omukaaga kubanga tugenda kutandika okulisivinga abaana oba okwaniriza abaana ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 7 so ssaawa 7 bwe zikukwata nga tonaba kumuleeta bulange wonna wooba oli vuga buvuzi ogende ebbombo kubanga ffe tujja kuba tumaze okukola ki tujja kuba tumaze okuvaawo omulama gw'omwaka guno mukulu nnyo ogw'okuba nti tukwanaganya obuwanga baffe ne tekinologiya kikulu nnyo olw'ensonga nti abantu beeyisa mu nneeyisa olw'ensonga nti balina ebintu bye balaba eby'enjawulo so weewava enjogera egamba nti omuntu yeeyisa mu nneeyisa gyeyisamu olw'ekifo mwakola ki mwawangaalira z'empisa zakoppa so kati ennaku zino ebyo bigenda bikendeera kati omuntu abeera n'essimu ye mu kisenge kye nga kuliko empisa zakoppa so kati bwe tutagende mu direction eyo tuyinza okubaako n'ebyobuwangwa n'ennono byetufiirwa ng'obwakabaka nga Uganda yonna okutwalira awamu njagala okuwunzika nga ngaba enamba ezigabe z'essimu nakwade ku screen kwe ziri naye zibonge so ziri ku WhatsApp era osobola okuweereza message naddala mu abasasudde nga mukozesa Momo totereka message yeeyo ojje wano tugambe nze nasasula mu message mugiraba yiino twagala oba omaze okusasula gituweereze tukuweereze receipt enamba esooka eri 0772 57 23 14 enamba esooka ya MTN then eyokubiri Airtel eri 0706 17 83 71 bw'onaaweerezaako obubaka bwonna obw'okutukubira tujja kuba nga tukuddamu bunnambiro Ssaabasajja Kabaka awangaale awo sijja kusukkawo ensonga za kisaakaate togamba nti baagambye ate nawulidde ate nkoze ntya enamba z'essimu ezo oba okuba munnange
nkwagaliza akaseera akalungi n'omwaka omulungi nga weekumira ku Terefayina. Katonda kuume, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nabagereka Development Foundation ekutuusako ekisaakata kya Nabagereka Gatonnya 2025 ku Janani School e Bombo okutandika nga 4 okutuuka nga 18 January 2025. Ekisaakata kya Nabagereka ly'eggunjululo ly'abaana mu mpisa ennono n'okubasigamu obuntu bulamu, okwongera okukuza abaana ab'obuvunaanyizibwa, kyakutambulira ku mulamwa, okukwanaganya obuwangwa baffe ne tekinologiya. Okwewandiisa kugenda mu maaso mu ofiisi ya Nabagereka Development Foundation Bulange Mengo, ku Janani School e Bombo, ku City Parents Primary School, ku Trinity College Nabingo ne ku Matabiga Finance Trust Bank gonna okwetooloola eggwanga. Osobola n'okuwandiisa omwana ng'oyita ku mutimbagano gwa www.nabagereka.org. Okumanya ebisingawo kuba ku 0706 17 83 71 oba 0772 57 23 14. Ekisaakata kya Nabagereka Gatonnya 2025 kitegekeddwa Nabagereka Development Foundation.